ensonga za laavu mmase tezinnaba kuggwa zitabuse zireetedde abantu bangi okuyingira mu nsonga ze ate era nga zitabudde ne bankuba kyeyo bonna wanenno ne bamugombamu obwala teekako n'oyo eyamukozeeko interview obutambi bungi nnyo buvuddeyo ng'abaana bawala abakola mu biyumba batabukidde mukozi munnaabwe laavu mmase nga bamugamba olimba oli mufere wabula ng'ate n'omwami Kaluvini Kayanja talutumidde mwana avuddeyo n'agamba nedda bino ebigambo by'ono omwana bannange tebimakinga waliwo ekibulawo waliwo ekintu kya laavu mmase kyatatugamba ekituufu kirabika yali akooye bukooyi kukola wabula emboozi zatugamba zonna za bulimba awaayiriza wabula ng'ate waneeno ne bagamba nti bagenda kutandika okukola investigations ku bigambo bya laavu mmase nga bagenda kusindika ababaka abali mu ggwanga erya Saudi Arabia babeere nga batracinga laavu mmase abadde akolera mukama weeki mukama waani gw'abadde akolera era kituufu mu nnyumba mubaddemu omulambo oba nedda era eno bagenda kumubuuza kayojiyoji w'ebigambo bagenda kubimutuuzaamu wabula ng'ate ne mwana mulenzi SB4 Media talutonze bamuvumya okufaako obufi ne bamuwalabula ne bamuteeka wali ne bamugamba mwe eva ba YouTuber mu publishinga nnyo ebintu by'obulimba lwaki otunuzaamu kamera mu muntu n'atandika okwogera emboozi z'obulimba n'otamukomako wano nno nze wennyingirirawo ngenda kubanga impa opiniyoni yange ku bino byonna ebigenda mu maaso according ku experience gye nnina mu nsi zino ez'obuwarabu teekako n'ebiki ebyo byempulira wabula ng'ate n'obutambi bw'abaganda baffe abakaayanyiza ebigambo bya laavu mmase nabwo tugenda kuba nga tubuteekawo waneeno audios zalinkinze dda nga ebiyama bya laavu mmase bivaayo mu public jjukira nti yenze Shila Adita okusubscribinga kirungi nnyo kyekigambo subscribe ekiri awo si kyamuzannyo igwe kikwatemu akada akali awo waggulu munnange sekaakukubirako ntoli kakwateko nako buli video yonna gye tuteeka waneeno nawe egenda kubanga ekutuukako ogenda kubanga ogifuna ogiwulirize ate jjukira nti w'omala okuwuliriza video zino n'okuziraba teweerabira zirayikinga kyekisinga obukulu zirayikinge ziviewinge commenting awo otubuulire ekiri ku mutima ekiri ku ndowoozayo tugenda kubanga tukusiima osobola tusindikira obubaka tukutumireko oyagala kutumira ani maama taata bebi wo mwagalwawo oba oyagala ntumireko gwe wennyini sweetheart ngenda kuba nkikolera darling gwe tekawo obubaka bwo ngambe Adita yenze gundi ne gundi mbeera wano ne wano nsinzira wano ne wano webale kutuweereza intumirako ngenda kukikola oba Adita yenze gundi ne gundi ndi wano ne wano tumirako omwana wange oba tumirako taata wange oba maama wange oba tumirako bba wange oba mukyala wange oba tumirako abantu bwe bati ne bwe bati mu kifo w'empangalira ngenda kuba nkikola mu bwangu nnyo katugendeko mu butambi bw'abaana abamu abawakanya ensonga za laavu mmase ate era nkomewo wano wennyini nange video njongereko jjukira weekuumireko kusubscribinga kwata ne ku kade katugendeko mu butambi kkiriza gaana emboozi y'omulambo yabadde ya bulimba ekisooka abawarabu tubamanyi bulungi wadde bampisa mbi naye basiraamu bagondera amateeka g'obusiraamu oba empagi z'obusiraamu ekitegeera tebasobola kutereka mulambo ezo ennaku zonna nga bagutereka bagwagaza ki bali baagala kugulya oba bali bamusalirako mpolampola nga bwe bamuliisa ennyama ekitegeera emboozi ya bulimba ate n'ekirala omusawo eyajja okukuba empiso guno omulambo tekikkirizibwa mu mateeka omusawo ye kennyini aba atya layisensi y'okugimuggyako of which nti baali baguterese nga bagwagaza ki temukyebuuza ekyo teri na musawo asobola kukulira gundi eyo omulambo gonna omuntu ng'afudde bamutwala mu ddwaliro ne bamuggyako postmortem omuntu takkirizibwa kuoperatingira wabweru eno mbuwalabu nga musawo bakuggyako layisensi amasannyalaze okuvaako ennaku nnya tekisoboka yali tugambye nti eddakiika 3 naye eno lwe gaviirako we bati ne department zonna ziba zijja ku location gye muliko ne ziraba sannyalaze gavuddeko mu ddakiika 3 talabangako ku mulambo wabula eno thimpasi mama wange ali e Uganda tata wange ali e Uganda ng'olina omwana we ali mu nsi y'omuwalabu mpa amatu nkunnyonnyola omufumu bawalabu bamuyisa batya era omulwadde mu bawalabu watuukira okufa alabirirwa kyenkana ki ngenda kukola video 3 esookera ddala yeeno omuwalabu yenna bw'abanga alina omuntu nga mulwadde famire n'ab'enganda n'ab'emikwano bonna bategeera nti ewaatata Kaamaadi mulwadde Nakyeyune mulwadde, Nakyagaba mulwadde,
ensi yonna ne yeesomba ng'evaayo okujja okulaba omulwadde. Omulwadde ono bw'abanga ali mu ddwaliro nga nze Kadaama nzaamuliko, nnyinza okufuna kyansi eraba ku mulambo ogwo singa akutuka ng'ali Katanda nga wendi. Naye ate ne bwakutukira Katanda nga mbadde nnina we neebulunguludde tebanzikiriza kuddamu kutuuka Katanda waali. Oyo ye mwana ayina kyansi esobola okulaba ku mukama we oba omuntu yenna ow'omu famire gw'akolera ng'afudde. Omwana omulala ayina kyansi eraba ku mulambo yali mu kiyumba nga boosi we mulwadde oba omwana we waka mulwadde najja akutuka ng'ali waka, oyo naye ayina kyansi eraba ku mulambo ogwo. First of all, bano abantu tebatereka mirambo ng'ewaffe e Uganda. Wano omuntu bw'afa mu nsi zino ez'Abawarabu bamutwala ne bamuziika. Batandika okukungubaga ng'olwedde omuntu yaziikiddwa. Abasajja bagenda ku masigidi, abakyala ne bajja ewaka ne batandika okusoma Kuraani. Omukyala bamusabira ennaku 3. No, omukyala zibe ennaku 5 I think, omusajja zibeera ennaku 3 nga bakungubaga. Basoma Kuraani okuva ku makya paka ku makya, obudde ne bukya nga basoma Kuraani. Mmase tolabirirangako mulambo kubanga n'omulambo tomanyi bwe gufaanana. Mmase tewali Muwarabu asobola kuteeka mulambo kwe kyoyagala tugamba nti mu famire y'omwobadde baba bw'aba yalwala n'afa ne bamuteeka mu firiigi. Effamire eyo yonna yonna yakkiriziganya n'abooluganda n'ab'emikwano bonna bakkiriziganya omulambo ne baguteeka mu firiigi. Bano abantu bennyini batya omulambo okumanya bano abantu batya olaba batya mulwadde naye ate omulambo oguli mu nnyumba. Baana mmwe muleke kulemesa bannammwe bali Uganda baagala kujja kukola. Omwana atuuka okugamba nandigenze n'enkola naye ate baŋŋambe bweru banaaza mirambo. Mase tolabirirangako mulambo. Tomanyira bwe gufaanana. Kkiriza nti wakola ensobi ogikiriza gwe wennyini wagamba mu vidiyo ze ezaasooka nti ekyabadde kinkozesa ekyo kubanga nali nnaaza omulambo nga ndye entamu y'emmere ennamba. Gwe obwobutambi obulowoozaako ki oba ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Love Mmase obulowoozaako ki? Gwolowooza nti Love Mmase mazima ddala yatulimbye oba olowooza nti bituufu? Bu audio obulinkinze obwa Love Mmase ng'ayinako ebintu by'ayogera gwolowooza bituufu? Jjukira bu audio buneeno yabusindikira omukyala Doni Asia ffenna gwe tumanyi obulungi, omukazi atakuuma byama, omukazi omwasamu, omukazi abuukira buli kimu, omukazi atasengejja mu kigambo kyonna. Ye waalaba nti asobola okujjawo, basobola omunotisinga nti wali, basobola omuweerako likes, basobola okumulaba video bwe ne butrendinga, agenda kukola buli kimu, trust me, ne kyatayina kukola. Yoyo omukyala ateebuulirira, atakula mu myaka, atayagala kukula, gwe batakansolinga, gwe batagambaako, gwe batabuulirira, ye yatadde bu audio buno. Jjukira bu audio buno bwali wakati w'abantu babiri, omu ng'ayina ekizibu yeetaaga kuyambibwa, omulala nga yayamba. Bu audio obwo bwavuddeyo obukakasizza abantu bonna nti ebigambo Love Mmase byabadde ayogera bya bulimba. Ate wano eno abalala ne bavaayo ne bagamba teri Muwarabu asobola kuteeka mulambo mu nnyumba nakkiriza gwe omukozi ogulabe awo nno wenzigira bwe ŋŋenda okwogerera amazima. Omanye ebiseera ebisinga amazima geetaagisa mu bintu ebimu, ate era saagala ndeetere bantu kulowooza nti oba ebintu ebimu tebiriyo. Bannange you people, ebintu ebimu really do exist, ebintu ebimu bibeerawo mu nsi. Abantu bano Abawarabu asobola obbeera nagwo. Eno saga twagirabako mu ggwanga lya Nigeria, ne tubirabako e Morocco, ne tubirabako e Kenya. Omwana muwala eyajja okukola bwe yagwa mu nnyumba y'abakama be abaali bazze okubeeramu eno ensi nga abagwira, ng'abantu abo ba Lebanese nga bali muli n'eggwanga lya Saudi Arabia ne batta omukozi Omufiripayini ne bamuteeka mu fridge ne babeeramu naye n'abeera omwo n'abeera omwo. Wano omukozi omupya bwe yajja Omunakenya n'agwa ku eyo fridge nga bakama be tebaliwo nga balinamu omulambo. Muganda waffe oyo olwabiraba munnange n'abeera ng'akubira poliisi essimu, wabula poliisi teyamuyamba, baamutwala butwazi eri. Ate munnange olwamala okulopa naye teyalosimatuka. Ekyo ne tukivaako. Omuwala Omunigeria era naye yagwako mu nnyumba ya mukama we nga battiramu ku Kadaama, ate nga Kadaama gwe batta muddugavu munne n'agwa ku byasigalira, n'agwa ku ngoye ezirimu omusaayi nga baziziika mu kinnya, n'agwa nga baziziika ku nnyumba awo.
n'agwa ku ngoye zirimu omusaayi n'agwa ku layini n'atakulaawo nga waliwo n'enviiri ez'omuntu n'agenda okudiginga intu nga mulimu ne ikama ey'omwana omuddugavu oyo nno naye teyalusimatuka kati ate ebintu bino bijja bigenda mu maaso ne Morocco saga eyo ebaddewo era ng'egwa muli n'eggwanga lya Saudi Arabia awo nno sigenda kugaana nti ebintu bino eno bibeerayo abantu bano batta abantu ekintu ne kimukwata ekintu ekipande ne kimulirayo omukozi omulala n'akivumbula ng'abadde talina kivumbula batta abaana b'abende ne babateeka mu fridge nga talina waakumusuula wanaamuteeka kasasiro bajja kukola investigation basange nti omwana oyo yafudde yabadde ava mu nnyumba yaawali wabula bw'aba amaze okumutuga n'amuteeka mu fridge omulambo guno gugenda gukakanya mpola bwe gunaabeera nga gusobola okubeera disposable nga basobola okugujjawo mu kasirise ekyo kisoboka jjukira bankuba kyeyo baneeno fe abajja eno okukola people don't follow us up ekyo nno kisoboka naye ekirumira mu mboozi ya Love Mase kye kimu bwe kiti nti ye yali mupya mu eyo ennyumba tasobola kubanga yalaba omulambo n'asigala ng'atudde tasobola kubanga alabye omulambo nga mupya mu eyo ennyumba bwe baba nga bakama ab'omulambo baali bagwina yali tasobola kusimatuka yali tasobola kuvaayo nga mulamu ne we yanditolose bandimunoonyeza paka we bamugjawo okubanga ayina obukakafu abantu bano tebaleka evidence tebaleka bukakafu era ng'omuntu yenna bw'ogwa ku kyamanga ekyo nga kya nnyumba yaabwe bamekinga sure bakugjawo either bakusiba oba bakutta kyekyo kyokka ye mistake yokka gyendabawo ayinza okuba ng'ayogera mazima we never know tetubaddeeyo ate era ne possibility weeri okuba nti alimba ng'akikola kwetaasa katulowooze nti nno bituufu oyinza kukola kinga yegwe Love Mase kamanye eki kyolowooza waneeno mu comment section ngenda kubeerawo nga nnindiridde endowooza yo gwe muganda wange naye ekyotalina kwerabira okusubscribe nga kikulu nnyo okulikinga kikulu nnyo kwata ku notification bell buli video gye tuteekayo ayiswe yegenda kubanga ekutuukako ate jjukira imbagala nnyo peace